era mu sabbiiti eyo eyise ndowooza guno mulama gujjidde mu kiseera ekituufu. Sabbiiti eyo eyise Ssaabawolereza wa Uganda mu mwami Kiwanuka Kiryowa yayisa ekiwandiiko nga awa okulagira nti abantu bonna abali ku ttaka ly'abalala nga baagala okufunako ebyapa naye nga abanannyini ttaka tebamanyi gye babajja naye nga babadde ku ttaka eryo bagende mu maaso basabe registra bafune ebyapa ku ttaka eryo. Ekintu ekiwawaazizza abantu ennyo agamba sikibba ttaka naye abantu mpozi kye bataategeera nti omukulu mwami Kiryowa Kiwanuka kye yayogera kiri mu tteeka kiri mu tteeka erifuga okuwandiisa kw'ettaka lye tuyita Registration of Titles Act. Bw'otunuulira akawaayiro 78 kwogera ku kye tuyita adverse possession ti omuntu singa abeera ku ttaka eryo n'alibeerako n'alikozesa mu ndabika mu buli kimu ne kirabika nga ye nannyini waawo nannyini ttaka n'atamukaayanya kumuggyako emyaka ne gisukka emyaka 12 waddembe okugenda okusaba n'afuna ekyapa. Kyetegereze ekya kibanja twagambye emyaka 12 okuva mu 1995 so kitegeeza tuddayo emyaka 83 okudda emabega awo ne tukakasa omuntu okubeera ow'ekibanja. Mulino mu kawaayiro kano 78 omuntu afuuka bufuusi wa kibanja era bya 83 tebikola ayinza n'okuba nga yajja ku ttaka mu 9 naye singa yajja ku ttaka lyo n'otamugaana n'atajjaako nandagaano yonna n'abeera ku ttaka eryo n'abeerako bulungi emyaka ne giwera 10 takuwa busuulu takola ki aliko ku kifuba etteeka limukkiriza atambule agende ewa registra bamuwe n'ekyapa ku ttaka lyo. Gwe ekyapa kyo kikufe bw'oba okisigazza obeere ng'okiyina in trust okiyina ku lwoli aliko omuterekedde n'ekyo kyawawaza abantu naye eyo ntaputa ya tteeka era etteeka libaddewo. Etteeka eryo lyesigamye ne ku tteeka eddala lye tuyita Limitation Act. Etteeka erikugira abantu okubeera nga baleeta ensonga obutaggwa. Mu Limitation Act omuntu akugirwa okuleeta omusango mu kkooti okweddiza ettaka singa emyaka 12 giyitawo ensonga eyo yalina okugireetera. Okugeza Ssaalongo azze ku ttaka lyange nziguddewo empenda n'enkizuula nti ettaka eryo aligenzeeko mu bukyamu nina eddembe ery'okumutwala mu mbuga za kkooti mugobeko. Eddembe eryo limpeebwa okumala emyaka 12 singa kinneme kukola mbanga eyawanika era etteeka mba nakkiriza nti abeereko. Kati Limitation Act ekyekola nti tumtojja kubeera awo oyiseeyo myaka 3 olyoka otandikirawo emyaka 12 wegiyitawo tokyalina action eri ey'okurecovering ettaka. Kakati etteeka erikwatagana bulungi nnyo n'eri akawaayiro kengambye aka 78 akali mu Registration of Titles Act nti omuntu w'ekibanja akabeera naye guliko obukwakkulizo nti alina okuba nga ettaka lino emyaka 12 alibaddeko continuously. Tayinza kuba yajja n'alibeerako myaka 5 n'agenda ayina maana n'akomawo n'agamba emyaka 12 egiweze. Giyina okuba nga emyaka 12 eyo gitambudde mulundi gumu. Lwaki etteeka tuyinza okugamba kambwe nnyo eri nannyini ttaka? Oba nannyini tebaagala bubeere eri ssemugayaavu. Etteeka liteekawo assumption oba ekirowoozo nti bw'obeera n'obwannannyini bw'ekintu omuntu n'akuyiikiriza ku bwannannyini bikusuubira bwerwaneko. N'olwekyo bw'oba oli mugayaavu, bw'oba oli ssemugayaavu, bw'oba oli munafu n'oteerwanako
etteeka ligamba leka w'amaanyi oli eyakuyigiriza leka katwale obwannannyini so tatwala butwazi nga wakibanja n'ekyapa kimuweebwa n'olwekyo abantu balina okwegendereza omuntu azze ku ttaka lyo teekawo endagaano nti kakati tukizudde oli ku ttaka lyange kozesa mu nambika bweti oba layisinsi oba kumupangisa kyonna nemuteekewo obuwandiiko obulaga nti nembeera mwina ekigifuga ebwe mubiteekawo then kiri etteeka eri adverse position liba terikyakola ki liba terikyakola abantu bonna balina obuddembe okwerwanako si kukozesa bikonde n'amajambiya wabula okwerwanako okuziiza eddembe lyabwe ku bwannannyini bw'ettaka bw'otunuulira empandiisa etteeka erikola ku mpandiisa y'ettaka ligamba nti alina ekyapa ye nannyini ttaka ow'enkomeredde era ekyapa ekyo kiraga obwannannyini okugjaho nga kyafunibwa mu bubbi mu bukumpanya mu fraud naye kiba nga tewaaliwo fraud ekyapa ekyo kisigala kiba omuntu kimulaga mbu ye nannyini ttaka ow'enkomeredde ekyo kyokka ekikyusaamu enteekateeka eyo yeni akawaayiro kana aka adverse position nti obwannannyini obwo busobola okufa singa ogayaala nobeerenga n'otafaayo oluusi noyinza n'okuba nga togayadde naye muliraana ayinza okujja n'azimba n'ateeka n'ekikomera ku ttaka lyo mwena ne mulowooza nti wakitadde wawe kugamba n'otakitegeera n'olowooza mbu akitakomera wakitadde wawe kati oluvannyuma emyaka 15 ne mwerula ettaka mugenda okuzuula ng'enneiba yazimba ki mu ttaka lyammwe emyaka bwe banga giri 15 amateeka gatunira emyaka 12 nannyini oyo asobola ogenda mu kkooti asobola ogenda wa registra w'ettaka sena mu kkooti wa registra n'amugamba wali we nazimba ekikomera wadde nazudde nti si wange njagala onfeewe w'ekyapa era ekyapa ne bakimuwa n'olwekyo bannannyini ttaka obwa ssemugayaavu namugayaavu obutafaayo mu bukomye mwerule empenda z'ettaka yammwe entakira toyinza kuyisawo myaka 12 ng'ettaka lyo tolyerudde empenda omuntu ayinza okuba nga yasibayo dda sengenge ng'ali ku ttaka lyo nga tokola ki nga tomanyi omuntu bw'olaba nga ayingidde mu ttaka lyo kozesa obuyinza n'eddembe lyo okumuggyako muwawaabire kolawo kyonna ekyetaagisa okulaba nga ettaka lyo olikuuma era obwannannyini si bwa ttaka bwokka naye obwannannyini bintu bingi abantu basuubirwa okulwanirira obwannannyini obwo nti waba mukyala wo olwanirira mukyala wo bw'aba nnyumba yo girwanirire bw'aba mmotoka yo girwanirire toyinza kugamba nti nno ekintu kyange nenkireka wabweru abaagala ne bakikozesa bwe bazza batazza nkifuka kya buli omu n'olwekyo etteeka litunuulidde enambika bwetyo